tukaniriza ke celebrity Jazzy asibya tyasiza temulungi wange tebaleje tusaako engalo nakalaye tukuleetedde amawulire ebyarema ne Dr. Hamza bye bitabuse birimu omukazi si birungi bambi ate Washamim Marende maziga meerere naye omusajja mmye obufumbo bwaweddewo uno tumuleese Rasa mulina mu maaso awo Chezani Becky naye tetumuleseeyo full figure awanda muliro tomusubwa yakomyewo ku luno ne Frank Gashumba naye byayogera si birungi byonna ogenda kubanga obiraba nekatandikireko omwami Frank Gashumba oba mujjukira omuwala gwe bayita Aisha Nabukeera gwe yayambye yali yajja omuliro bayawukana mbu si bulungi omwana yakoze emikolo naye teyayise yadde Frank Gashumba naye Frank awanda muliro bino byewulireko mwera namwe abakazi mbagamba ne bwoli kuza abaana abatali babo abayisa bulungi noba wa buli kimwe ekirigo ne boba wa Diamond everyday nga yemmere gye balya tebali kusiima really tebali kusiima kino kikugamba tebali kwagala never ate ye omukyala Shamim Marende honale birthday no confirming okwawukana n'omwami we Palace King naye kyamukoze talina kamulekedde yadde bwe mmotoka mmye buli kimu mmye wuuno mwewulireko love biraba edduka oba abadde omwami wange bw'oba okolagana naye nga ggwe takyalina kintu kyonna kya Shamim Marende kyabeeranga akwasaganya kubanga buli omu ali ku lulwe. Kino kibadde kya buvunaanyizibwa olw'ensonga nti buli kintu kyonna nali nakimuyingizaamu social pages zange nazimuyingizaamu famire yange mikwano gyange abawagizi bange badayihadzi bange buli kimu ng'akirimu kumpi nga bw'olaba feesi ye oba olowooza nti olaba Shamim Marende n'olwekyo kinkakatako nga omukulembeze wammwe okujja ne mbategeeza embeera mwendi awantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange peegi yange eri official eya Shamim Marende ya Bluetooth yawambibwa emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa emmotoka yange Super Custom UBD 850N yawambibwa era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabibwa nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eya Shamim Marende ESQ abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange era ng'essaawa eno ndi mu buwambe njagala okukowoola bannayuganda mwenna gye muli abo abalina obumanyirivu ku nsonga za social media oba kye bayita okusobola okuba n'okuzza peegi z'omuntu oba social handles z'omuntu musobole okuba nga munnyambako okusobola okuzza peegi zino kubanga nzikoleredde emyaka egisukka mu 8 nga ngizimbye era abantu bange ne bwe mba nkoze emirimu temukyasobola kulengera nti kuliko ekitambulirako wadde nga bemusaki nga musobola okugiraba naye siina kyensobola kuteekako kubanga buli kimu kyatwalibwa so
njagala kubeera nga nnoonya obwenkanya mu ngeri etali yakutyoboola, etali yakusirisa muntu yenna, mu ngeri etali ya bulyaza amaanyi, naye mu ngeri at least pages zange, at least tools of work zibeere nga zinzirizibwa mu butali bulyaza amaanyi okusobola okugenda mu maaso abantu bange nga byenkola basobola okubeera nga babiraba. Essaawa eno tukola buli kyetusobola okulaba nga pages ezo zikomawo. Ebirala bingi ndi mukyala muganda nze Shamim Malende neddira Mamba, sisobola kubyasanguza mu maaso gammwe kubanga ate omukulu nina omulekera ekitiibwa kinasigala nakyo ate nange nensigaza ekyekyange. N'olwekyo sijja kwogera bingi, naye Allah yasinga okubeera nga amanya. Nsaba mubeere nga munsabira era buli asobola okunnyambako abeere nga nnyambako okufuna pages zino. Ebyobugagga si nsonga, omuntu asobola okutwala buli kyayagala, naye tools of work okuli pages zange bafollowers kwe bali. Ate bwe tuddako ewa Rema Namakula twongere obateeka musala kuba bwino buunaze Dr. Hamza mbw alina omukyala omulala, sira mukyala mbw omusege. Bannange ebino byewulirireko. Dr. Sebunya Hamza tapinga live bawalema olina omusege naye nnoonya obujulizi bw'omusege gw'omusege ngumanyi. Dr. Hamza musajja walema oyina omusege ogubeera mu bbaala ogwagala ng'ente n'omunyi otera ogulibusa nezi helikopita ne mugendako eyo ku kazinga naye kikyakutaasizza sinafuna kifaananyi nga mulibaawo ebyo nga sister omusege ngumanyi wulira omusege ngumanyi ne bwe gufaanana wabula eggulira enjagala ndifulumye nga muli mwenna Katonda akyali naawe. Hamza Katonda akyali naawe naye nuli wallahi sirimba wallahi that villain wallahi billahi wallahi sirimba naye nalinda obujulizi mbulinze lumu sitaani lumu shaitani ajja kuvaamu omuligisa nebu helikopita ne mugendeyo ku kazinga wanje. Dr. Hamza Sebunya nga golowooza bituufu oba nedda Dr. Hamza asobola okikola Rema. Anyway, nga tuvuddeyo kyosani Becky Bambi yezina ennaku tezimubeedde zangu abadde mu masiga olw'okuviirwako maama we era avudde neyeebaza bonna bamubeereddewo. Bambi neebaza omwami wange kubanga omwami we yatabuka abantu batugamba mumutwale bangi netusoberwa nga tetuli baana bato naye naŋŋamba tajja kuvaawo. Mami bwe yali ku buliri yaŋŋamba nkusaba ne ku ssaawa esembayo obe ng'oli awo nga nkulaba nga ndi naawe era wadde bya nnaku naye nakituukirizza. Twagezezzaako naye Mukama akola nga bw'ayagala. Katusabe abeere wamu ne bakitaffe era luli kyale tumusinkana. ate ye full figure akomyewo mu full swing. Kyakoze Zubeda oba muyite Shamimu Mayanja nkoko baana lwatayo nalo kaludde mu buto fewetoli kakazi gwo ina omutima mukyevola oli kuleveemu toli givaako kyevola bokyazungira ku bodaboda singa kukuba n'ofa nze nkuwalana ne woolinsooka okufa ndi kuwalana nimba ngombe muntana gy'olibeera siri kwagala kabeere nnyoko siri mwagala kubanga mwe abalina bannyamwe mutuvumanga bannyamwe bwe bale basobola babuulirira nze mpalana yange tekokoma mpalana n'amalaalo mpalana n'amalaalo nga wano mbuzanga mirundi n'omwana we yampadde kaadi okugjamu ebyo ebintu omwana we gwe bata John mirundi njirina saze nze mpalana wadde ogenda kunnyamba kigo wadde ogenda kumpattako kunya teweesobola ogadde ogenda kuyamba nze si newe nkuba n'enkoma nenda kuddukirawo nani nkunoonyezaako ninjagala interview kaswaitaani kano katununanga ejjini ly'abakombozi
katunulanga ebisesemi amonta ya mama wange nyoko ikaina kasola kazara buwala kye yavunda yakunkumukedde erimu ne bonna magalo siba gwotambulya kaina nnyina yapira ya family omukuba mumanira muttaka nakika be onavangwa muzungira kombo musaba interview bumala okusola swala eno nayogera kigambo kimu ku interview ya siba nikandeka ke mwaka wonya tebuli obona babwina ayine bigala bikunji bukoba kibata kye kikanywa kayitambula skin yake tambule kunji bukete vake bigagirigimba mububuli wala mubwegombera mu filter anache chawa desi ba chikubye mugera tugamba ki wajula kusawezi nchibaddamu wajula kusawezi nga wajudde muga ye Russell obulamu abulisa fooko yafunyidde ekyana ekirala kiikyo kizungu bamumujjukira Nash Gray yali mukyala wa Bajjo ne baawukana bubi nnyo bwe yazaalamu omwana kati nno Mr. gwe yafunye naye yatandise dda omwogerako mbumweru eno naye eri yo teyayerusaayo naye omusajja ono mulaba edduka